Ekiri mu Kampala kitokotanga sekisanikire amazzi gabutikidde business z'abantu ojja kubanga ogafuna. Omuwala omulala yeetidde Canada era nga naye muna Uganda mawulire si malungi byonna wanino ojja kubanga obifuna. Mbu omuzimu gwa radio gubanja ki byonna gwetuula butuuzi nga kuwe. Omuna Uganda abadde atunda abawala Abannayuganda e Dubai biranze era bagambye Abannayuganda abali e Dubai mwekubira enduulu byonna wanino ojja kubanga mbikutuusaako mpola gwetuula butuuzi kalira nywera byonna obifuna. Ebyo ebijambiya mbubizeemu byonna wanino nja kubanga nga kuwa mu bujjuvu. Ate Mary Nambwayo yeewozazaako ku kufa kwa mama wa Suna Bene. Tuula butuuzi nze wendinnyo obuterevu nja kubanga nga kuwakatandikire ddala n'ebigenda mu maaso wanino mu Kampala si birungi yadde n'akamu. Iranga myerere omwala gutufuukidde akabasa era nga tukwalabye olunaku olw'eggulo omwala gwa Kivubo nga buli kimu mu butuufu kiri waggulu w'amazzi n'essaawa yakakati ndowooza olaba n'emmotoka ziri waggulu w'amazzi zireera era ndowooza olaba abasuubuzi awo nga bali mu miranga myerere eyo ya Kampala yaffe oba ya Uganda mwe tutambulira. Ate waliwo amawulire amabi agava e Canada nti omuwala Omunayuganda yeetuze oba yakomitize suicide. Omwana atuse n'agamba nti depression is real. Abasinga tebabyogerako ate okukakkana nange nga beetuze. Tetumanyi nsonga ki naye biibino agavaayo. MC Karokoli oliotya gwe omulungi andaba mawulire mabi mawulire gannaku tufiiriddwa omwana ow'obuwala wano bamuyita Rabbi Banakinga. Omwana ow'obuwala ono kigambibwa mbu yesse. Bannange tusaasidde nnyo ab'enganda ze famire bazadde be abakona b'emikwano wabula ne tusaba banaye buli muntu yenna ali eyo akimanye nti depression is real. Bannange famire zaffe eziri e Uganda eziriwa banaye musabire abantu bammwe abali ku byeyo n'abatali ku byeyo. Banaye bw'obanga obuyambi obwetaago onoonya omuntu w'okwogera naye banaye funa gw'oyogera naye before it is too late. Banaye tubasaba n'obwowombeefu obungi abantu bayita mu bintu abantu bakola ki bayita mu biziba naye musabira abantu. Omuwala oyo Rabbi Banakinga tusaba mwoyo gwe omukama gulamuze kisa. Tusaba ne community wane ye Toronto tukwataganyire wamu ne famire ye tuyimirire nayo mu kaseera akazibu bwe kati. Nze MC kitalo nnyo era kitalo ddala ninga mawulire si malungi yadde n'akamu. Nga tuvuddeko eyo onagambye mbu omuzimu gwa radio mbu munyiivu era gubanja ki katuulire byatugamba. Omuzimu gwa Moze Radio gutambula bannange. Waliwo enju yali yazimba nga tennaggwa sitole eno mukigoberere ne bamanyi okugenda ne bagirambula ne basangayo engatto za Moze Radio. Ate ye wizo wagendayo mbu asangayo musaayi omusajja tatudde. Seginya yagamba don't sleep Moze Radio teyeebaka munoonyereze ku kiri mu nnyumba ya Moze Radio gy'atannamaliriza eyo. Bagamba engatto z'omusajja zayambalanga zali ayagala bazisanga zitambula bazirabako nga zitambula ne bagaddo zijja mu zikaluba teziva ku ground zirabira bange ebyo Nigeria bino omuntu tebafa abantu tebafa. Simanyi lwaki omwana oyo aganye okwebaka Moze Radio simanyi mwate yewizo wagenda alaba just musaayi mu nnyumba naye ennyumba eyo obutagibeeko kye bagikolera mbadde nsaba bannaddiini Mama Fiina kulannama olaba video eno mugende wa Kasumbo Jeni mama w'omugenzi mumubuuze tukwatiddeko tutya osanga omwana oyo tebamusiba agenda kusanga abantu mu studio nga beeyimba asooka bakwate Jake
agenda kusanga mbu oli mukuba melody akukuba eŋŋumi omusajja tannafa omusajja ebintu by'ennyumba bino singa sidi abyogere mulowooza asaaga bino ebintu ndabina akatambi kyamaani era ng'ayogera ka vidiyo akafulumye ennyumba ya Moze Radio gy'atannamaliriza basanzemu zi favorite shoes zisiiba zitamba sizinyanguza kujjamu buzikalubira ku ground ne Wizo yagenda okyobuzavinga mbi alabayo omusaayi. This is the reason why Wizo asanga ebizibu ebinkukunadde nga bitambula. This is the reason why Washington yali ku sininga omusajja afa taddangamu kuba yitisomo. Ebintu bingi ebigenda maaso bwe munaagaana maama Fiina mutule ne maama wa Moze Radio mumubuulirire tukuyambe tutya asigadde Lucifer taba n'akasajja nga bagamba mbu omuzimu gwa radio munyiivu era onagamba nti ensonga mbu kyeva olaba Wizo Manizo mbasanga ebizibu ebya bulijjo kale mbe ebyenkukunadde buli kaseera tava mu bizibu kuva radio we yafa. Si bigambo byange mubiwulidde saagala mugambe nti ate nsala omugambo ate nga tuvuddekeyo nga tweyongerayo munange ebya Munnayuganda yategerekeseeko ziti mwesigwa mbu abadde akokusa Abannayuganda abawala n'abatwala e Dubai nga basuubizza mirimu abaana olwe batuuka eyo ate ne baddamu kwetunda era mbu abaana abamu waliwo abawala abafiira ku kizimbe mbu akyennamu omukono era kino kigambibwa nti BBC yavuddeyo kumwexposinga bibino Abannayuganda bamwogerako ki. Wow, abamu bavuddeyo okubanga mutuufu bamwogerera amafuukule abamu ne bavaayo ne bamudefendinga. Tugende katusimbule. Ebigambo bingi bibadde biyitingana ku Mr. Abe abamu nga batugamba Abe mulogo era nga kyemuva mulaba ffe twamulya akawaani tetumwogerako ffe tukkiriza nti eddogo gyeriri era n'ebitabo ebitukuvu byogera ku ddogo naye BBC bwebanga ekitadde mu public bannange Bannayuganda abali mu UAE mukwate ku mitwe mukaabe. Mr. Charles Mwesi amawulire gagano ga BBC ayagala link yiyo ngenda gikuteerawo alondoddwa ne bamuspayingako nga aleeta abawala wano mu UAE era akikoledde ebbanga ddene ng'abagamba mbu mirimu kumbe ng'abaleeta kwetunda. BBC enyumya emboozi egamba bakirondodde ne batuuka n'okulondoola abaana abafiira ewa Abe abava ku kalina ne bafa mubajjukira. Kati babadde beebuuza nti bannaye visa kiki basajja nga batutabukidde mutandika okulaba akanyiriri. Ekintu kino kikonekitinga ku mbeera kati gye tulimu ey'obunkenke eya visa z'abawala obutafuluma ey'okutukwata okuyitiridde. Why? Reason 1, UAE ng'ensi buli weefuna amawulire nga gano. BBC is world media. Okiwulira buli wabawo amawulire agalabisa Dubai ne bagakuba mu media ey'ensi yonna. 1, basooka okufindinga solution nga kikwata ku ki kirimu Bannayuganda. Abe Munnayuganda, abawala baleeta Bannayuganda, abalenzi waliwo abawadde obujulizi ababadde bavuga abaana abo n'okubafumbira Bannayuganda. Kakati abasajja batula ne baga nti Bannayuganda bo batubeeredde ki mu Bachina be baabo be baali ku street edeira lwaki tetubejjaako naye nga gwe wenna nga wakwataganako ne Abe tiko mumwaliyo ne mugenda e JVC bwe baba tebannakutuukako funa solution, get the quickest solution, otherwise ebintu birungi si birungi. Abasajja basipayinze Abe ne bamutuuka mu ndabo bati mu busobyo ne batuuka n'okuleeta facts z'abantu abaafa abaana abaava ku bizimbe ne baffewa Abe. Kino tekiri ku baana bawala babadde babeerewa Abe n'abalenzi ababadde bakolerayo emirimu egy'enjawulo naye nga mawulire ga nnaku si ku bokka babadde wa Abe wabula ku sayidi y'Abannayuganda bonna mu UAE mu lo. Kino kigenda kutwafekitinga nnyo nga bwe mukiwulira. Kati abantu babawo ne batandika okwemulugunya ku bintu ebyo bannaye tulaba sipa ate masaji mwe mutugamba sipa muleke bizinesi z'abanammwe nedda.
baba boogera olw'obulumi nti bazadde balina abannyinaabwe abawala balina bamaama baabwe. Kiki bagenda okulaba? Kiki ogenda okulaba ng'ensi enkya muwala wo gw'osanze mu sipanga yakukolako oba maama wo oba mukyalawo? Bino ebintu tetubyogera mbu twagala obyogerako, naye obulumi nti kaakati ababadde bayina okujja mu UAE nabo bafune kasente bakole. Golowooza ki ekiddiridde? Ki ekigenda okuddirira? Linki yiyo musome BBC, bintu biwanvu nnyo, naye nga kyomuba mumanya bona ng'obadde ogyogerewa Abe funa solution mu law, find the quickest solution kubanga ebintu byatabuse dda. Agamba nti Abannayuganda abali e Dubai mwekubira endula, agamba nti kati byatabuse bajja bateekamu ekikwekweto. Oli mu overstay, tolina visa, wayingira otya, ebintu biri. Agambye nti bajja kubanga bakwata buli kiramu. So agambye nti mwekubira enduulu Abannayuganda bano natoloka ndio si birungi. Kati agambye nti era saawa yonna ekyo kati kibafuukidde ekizibu. Omulala wuno ye Calvin Kayanja agamba nti mbu yeewuunya Abannayuganda abavuddeyo nabo kubanga bakola ki. Mbona Omunnayuganda munnammwe mwandibadde nga nammwe temumwogerera amafuukule mbu kubanga abaana bangi abatoloka ne bava gye babadde bakola oba bavudde mu buyumba nga tebalina wakulaga. Mbu bwe basanga omuntu ng'ono n'abayiizayo obulimu bwe batyo mbu ne bafuna zibaza ku kataka. Si bigambo byange. Ndabye BBC ng'ekola bogus documentary ku Munnayuganda connecting abamalaaya e Dubai. Nendaba n'Abannayuganda bangi nga mwasaamirira bwe mukuba Munnayuganda munnammwe ku kye mumanyi obulungi nti teri yeetunda Dubai awatayagala. Abaana b'obuwala badduka mu mayumba g'Abawalabu, badduka ku mirimu kwettanira mulimu gwa bwamalaaya kubanga bagenda n'okuva e Uganda nga gwe mulimu gwe bakola. Kyekyasaamirizaawo era ekyewuunyisa bwamalaaya. Wano e Uganda temulaba bwamalaaya ku buli nsonda ya kibuga. Obwamalaaya obutandikira mu bufumbo bwammwe, obutandikira mu maka gammwe. Bannange, mu kifo kye twandibuuzizza BBC nti lwaki temutukolerayo ku kye bayita investigative journalism ku Bawalabu abatadde abaana b'abantu mu mayumba nga tebabasasula ababafuula abaddu. Lwaki temutukolerayo okwo ku mawulire ag'obukugu ku Bannayuganda abattibwa Abawalabu awo, era tulabe nga mukakane ku poliisi zeeyo okulaba nga zipiininga Abawalabu abakosezza Abannayuganda. Ebyo temusobola bibuuza okuleka okwasaamirira nga muteeka Munnayuganda munnammwe ku ttaka. Naye waliwo omuntu yenna agenda mulimu ogwo nga tayagala. Bantu mmwe, waliwo omuwala ayinza okusigala ku mulimu ng'ategedde nti waliwo akonekitinga b'amalaaya ku butasiima bwe mulina. Omuntu omutikka bulungi n'ava wano n'adduka ku mulimu n'adda mu bwamalaaya. Wano bwamalaaya e Uganda tebuliiwo. Tulemye okubuuza aba BBC ebibuuzo ebituufu nti abantu baffe baawambibwawo, abantu bali mu makomera nga tebalina misango, abantu bali mu buddu mu mayumba g'Abawalabu. Lwaki temutukolerako ku investigative journalism ne muva ku bana abali ku ssanyu lyabwe? Kubanga abo abawala babatikka wano ng'agenze kukola bwamalaaya ng'akimanyi. Adduka ku mulimu agenda afuna ezisinga obungi ng'akimanyi nti bagenda mwegadangako. Kyemmanyi obulungi ku bakazi oba bansi ki bw'amala okufuna ebizibu ng'atandika okukyusa sitoole. Era nkimanyi bulungi. Naye nga baba baagala. Wano kambabuulire n'oyisa buyisa kalango nti ntwala b'amalaaya Dubai, essimu yejjula. Kubanga abakazi abasinga wano e Uganda b'amalaaya, ate nga nabo bambi obasaasira emirimu gyabula, buvunaanyizibwa bungi. BBC mu kifo kyetubuulira lwaki Abannayuganda basasulwa kasente katodo. Kano ke kabawaliriza ogenda okufuna ez'amangu, muli mu kwasaamirira Munnayuganda abakonekitinga. Mwaboogera oyinza okufuna connection y'obwamalaaya eriko essente nnyingi n'osigala. Tubuuze ebibuuzo ebituufu, tupiininge ebituufu. BBC ereme kutukyamuukiriza na bintu bya kisiru. Obwamalaaya si mawulire, abaana baffe babugendamu nga baagadde. Obatwala ne ku mirimu emirala, nze abakadduka mu Transguard, abakadduka mu companies eziri genuine nga zibasasula omusaala tobala, naye nga badda mu bwamalaaya. Naye ng'ogenda okwogera nabo nga bali happy, bo banoonya z'amangu. Agawala wano ageetunda agayitirivu e Uganda, agaagala okugenda ebweru okukola obwamalaaya,
BBC ekimanye nti abo bantu bali mu ssanyu lyabwe bali mu ddembe lyabwe etukolereyo ku investigative journalism ku bantu baffe ababonyaabonyezebwa mu mayumba ku bawalabu abalyazamanyiza Abannayuganda ku bawalabu abakubye abantu baffe ne babamenya ne batavunaanwa bantu baffe bangi abafiiridde ku ddungu ne baziikibwa eyo ne famire ne zitamanya bantu gye bali baawambibwa mu mayumba bakola nga abaddu BBC lwaki temutukolera ku mawulire bwe gatyo ku bawalabu abali untouchable mutulaga bamalaaya ababeera mu enjoyment abagenda nga baagala abava wano nga n'obukugu babulina nga n'eddagala balirina mufunza nga bagenze naye buli kimu nga bagenze naye ebigaaga n'ebinaabawo amazzi nga bagenze nabyo kati bemwagala okutulaga nga sitole tetuli excited ku ekyo era mbimanyi bino mukwano gwange Mariam gwabirimu naye bagamba aba BBC we are not excited at all n'ebyo journalism byabwe bibakola batukolereyo okwo ku mawulire lwaki Bannayuganda bangi bali mu makomera nga tebazza misango e Dubai awo lwaki Bannayuganda bangi bali mu mayumba g'Abawarabu ng'ate ne police tesobola genda kuba rescuinga lwaki abaana bangi bakubiddwa basiigiddwa obulwadde Abawarabu tebavunwanwa ekyo tutwagala omuzungu akole si kudda ku bamalaaya kugifuula sitole ababeera mu enjoyi yagambye nti okukola amawulire ngaago nga mwonoona erinnya lya Munnayuganda munnammwe nti kubanga akimanyi nti infact amentioninze n'erinnya nti Mariam mbu yakiri emabega okubanga amawulire ago bagakola ku Munnayuganda naye n'amugamba nti lwaki temukola eggulire nga mulaga Abannayuganda ababonaabona Abawalabu be bamenya amagulu Abawalabu be bakozesezza ne batasasula ssente Abawalabu be bagobye mu mayumba abaana abali eyo kampani zibakozesezza naye nga tebafunye ssente ne baddukayo ne badda mu bwamalambo yagamba nti abaana bano ekibakozesa obwamalaaya bwe baba banoonya ssente ez'amangu ng'oluusi eri gye babadde ebintu biganye ate abamu nga balina oversite omuntu ng'anoonya kweyiya mbu afune akasente ak'amangu abeeseewo obulamu mbu so ekyo kyokugamba nti ono Munnayuganda ono n'erinnya lya Munnayuganda munno nti mwandibadde ne musooka ne mukola research lwaki abaana bano bakola ebintu bino mu publishinga amawulire agaliyo mbu okusingira ddala si bigambo byange olunaku lweggulo twalabye emboozi eyo tuvuddeyo olunaku lweggulo twalabye emboozi eya Suna Ben n'enambwayo nga mbu ng'omanya ebigambo bya full figure watera nnyo okwogera kyonna kino we yali avuma Fifi Da Queen waliwo ekintu kye yamentioninga nga alumiriza mbu bamanyiko okufa kwa Suna Ben era twalabye Suna Ben ng'awanda muliro naye nambwa yavuddeyo okunyonyola ku bintu bino agamba talina kyabimanyiko era okufa kwa mama wa Suna Ben mukyala Kayondo gamba talina kyabimanyiko Fifi abantu babamukutte bubi oba kikisimanyi like yali ategeeza because mukyena soko wulira wali wenda gambira nti waliwo nno gundi egendo fuluma wenkugambidde leero nga bagamba nti Fifi ye yasoko kyogera ng'omwana simanya mwana waliwo omwana yafa Fifi n'akyogera wayitawo wiiki maama woli n'akola ki kati nze Shamim singa njogera ebintu bye nayitamu nze omwami oyo yagezezaako nnyo okutta erinnya lyange talina kibi kye yali ayogedde ku Nambwayo kirungi kye yali ayogedde ku Nambwayo wali ekiwuliddeko buli kibi ne bw'oyogera erinnya Nambwayo mubi Nambwayo mutemu Nambwayo muki waliwo mbu neyamugamba nti oba mukazi wo n'akataamutte wakalabye ka vidiyo ebyo nze seetaaga byogerako anti kyo kyokulaga nti ya buli ssaawa aba agamba nti oli mubi agenze ayogerera buli omu Nambwayo mubi naye nze sibangayo gamba nze bino ebintu sibyagala na bizza wakuuma kitiibwa kya taata nakoowa okusika omugwa Shamimu ebyo ebintu byaggwa omuntu n'afuna kyayagala kati anjagaza ki naye kati gwe obuzibu obulabawa nze kati let me give you a scenario nga soogedde nti yakola kino biri eri byaggwa nembireka naye kati essaawa eno n'omuntu yenna ng'ogamba kanzye nkola interview naawe ng'amuyinako access amugamba tokola ne Nambwayo naawe wemuli yatuuseewo omanyi ebintu byempitamu bye nnaanagana nabyo naye nali mmanyi kati ebintu bisootingidde ebintu byaggwa I want someone to get him and sit him down
amugambe ebintu byaggwa omukazi muleke kitegeeza gwe tomulinaako buzibu simu yadde n'eddakiika n'emu nze ekintu kyenfaako mwana wange I want the good for him kuba muto kati ne bakugamba maama wo nze bino Shamim ebitubadde nasibya yes maama wo yakola ekintu bwe kiti naye nga naawe mu mutima gwo kimanyi si kituufu nga naawe mutima nze saagala nakwewozaako kati ayogere byayagala akawaanaako sigenda kuddamu kwogera nti Nambwayo bwe bakugamba nti Nambwayo akoze kino kitwale nga bwe kityo byonna bijja bitya jjukira mu ntale ezibaddewo wakati wa Sona Ben ne Mary Nambwayo full figure abadde tiimu Sona Ben from day one Fifi the Queen abadde tiimu Mary Nambwayo from day one kakati awo full figure yakwata Bavuma bonna n'abakuba kitule nga womumanyi awo ebyajjiramu n'abalumiriza mbu bebamanyi okufa ngo baliko kye bamanyi ku kufa kwa mama wa Sona Ben jukira mama wa Sona Ben afudde Fifi the Queen era tabadde waneno mu ggwanga Uganda yali yagenda dda eyo gyawangaalira Canada yali yagenda dda kakati oba ono yakyamusimatuka n'ayogera bwogezi kakati biibyo tetumanyi gye binaggwera naye nga essaawa ya kakati bebiri webali kubanga wekumidde ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tova